Segirinya go back to school tewasoma. Namugudde container empale ekinu ne saati ne mugulira seeti. Ey'essomero ne mugulira ne baaga. Ne mugulira engatto za black n'eddagala ly'engatto. Alright, tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children, ate era ebintu biri nga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets, omugende engoye, ironing boards, n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Ennamba z'essimu nga woozabaawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Wabula ekintu kino bakyapugradinga. Ekitiibwa kya Mukama. Obeera mu kusoma butabo. Abantu ne balowooza nti just oli awo. Yuga ensi tulina okumanya ekintu kimu. Ensi okuyiga tekukoma. Ate tulina okwongera okuyiga. Oluzungu ndusoma lwakuba sometimes abantu abasinga Uganda ensi tosobola gigeragera tosobola kutambulira ku speed y'abantu oba abantu bebagala otambulire. Wabula weesigama ku kufumintiriza n'okumanyako olina otambulira ku speed yo. Kati abantu bangi batumanyi tetwasoma. Okusoma kwa mirundi mingi. Nze sirina nsonga waki neesigama kuba saagala kubeera president. No. Era sirirode kubeera president. Ombuuziza nti osoma oluzungu. Kati nnyonnyola nkulaga oluzungu. You understand, you know? Kakati n'omubuuza musajja gwe ine emyaka 7. Museveni yakamala kulukakameza emyaka 35. Najiri 35 wali okola. Kirwaki tebagaggawala kujiri 3. Wali mungaga nobeera you know. Kati ebintu ebyo tebasigame ku kufumintiriza. Mu mbeera bwetyo embeera y'okufumintiriza n'okulowooza byonna tubigalidde ku butabo buno. Bwe tusomyemu bwe tuyiseemu. Njagala tukkirira mpola mpola banaye atulaba nga tuli ne full figure. Tubeere nga tugendako ewa muganda waffe Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad eriyo omubaka amwenkana tusooke naye ng'omuntu ku bikolwa kubikolwa bya Segirinya Muhammad byakola. Omusajja ne yeetikka obuwunga ne yeetikka emmere n'agitwala omuntu wa wansi n'alabirira abantu abali obubi n'atuuka nga yeekalakaza ku nsonga eriwo kati olwalira abantu bangi babasiba. Segirinya yavuddeyo n'abeera nga yeekalakaza bangi balinze just kulayira. Wali yamwenkana? Teri yalumirwa nga talina kigendererwa. Nakugamba ekitwabula kiri kimu abantu okubulako omuntu n'obutafumintiriza. Bw'obanga oli mubaka w'abantu nga baakulonda weesigame kufumintiriza nga olabe n'abantu abakondo basaasire. Tosobola kubanga oli mubaka n'ovaayo n'ogamba nti emmotoka erimu ekisaawe eky'omupiira. Bannaye n'oba olimba bebi gwe bazadde jjo. N'ogamba nti emmotoka erimu effumbiro. Omuntu omubaka odisikasinga ku mmotoka reality amazima tukkiriziganye. Omuntu omubaka gwe batoyinza okutuuseza abantu constituency number. Odisikasinga ku mmotoka emu ya muntu omu. Level yo disikasinga ku mmotoka. Tudde mu reality. Anti abawagizi kye bali baagala essaawa. Si bawagizi. Nakugambe twesibidde mu ndowooza z'abantu. Nyini yagambye mbwe jjidde ku mmeeri. Oyo ayagala okubeera president. Emmotoka zijjira ku mmeeri eyo. Mbwe emmere ezekuba Museveni ezekuba Uganda emutwala leero nakyemalira avaako. Bwe neekuba Uganda gw'osigaddewa. Emmotoka emmeri gy'oyogerako anyway. Era yajja emmotoka nayo nejjera neegenda. Saagala kwogera ku mboozi eyo. Emmotoka yaliwo. Abaali bajja bagimanyi tugimanyi ezo emmotoka ze zimubebekulwa agina kusasa agina naye abadde avuga eyo tumumanyi. Segirinya Muhammad tewasoma. Okusinziira ku nneeyisaayo ebikolwa byo omuntu eyasoma abeera ayina capacity ekuuma ebitabo bye. Responsibility ye ebeera eyawukana n'abatasoma. Tetugambe kujja ebitabo omuntu eyasoma enneeyisaaye. Olaba muli wano. Lwaki oli ali mu jjini gwe toli mu jjini? Kye njagala ogeza kugamba nti omubaka oba omuntu eyasoma oba ng'olina by'olaga ogenda kusiba amataayi enneeyisaayo si ey'omukozi w'omu katale. Ak'omubuulo. Enneeyisa ya Segirinya si y'abaasoma. Naye omusajja abadde asiba ettaayi kino ekyobuweereza okuba nti atuuka ku muntu wansi. Ekyokusiba ettaayi kyawukane njagala nkubuulire omukulembeze w'eggwanga we yayita n'abakumpa appointment letter twalina enneeyisa nga president advisor twalina enneeyisa gye twali tweyisa
twalina ebigambo ebitwali twogera ennaku zonda babiza ne ku Facebook binyumira abantu bye sityasobola kwogera kuba byali bya kiseera kiri nga sinatuuka mu buvunaanyizibwa bwe ndimu byali bya kiseera ekyo nga simanyi nti ndi wanjawulo mu ggwanga toba ndifuna omukisa ogufuuka waki emboozi z'okumalwa ezo zitwanyumyanga nga newankwadde kati babiza balowooza byakaakati naye twabinyumyanga mu nibokisi nga tofaayo tomanyi nakumanya nti bali kugobeya nti oba olifuna feve eyo noba ng'otuulira ku tebo n'omukulembeze gwanga ne mudisikasingira eggwanga kakati mukama n'aleeta omukisa mukama we yaleeta omukisa nasala pulesa nentandika okukyuka ng'omuntu kati Segirinya yagaanira ddala okweyisa ng'omubaka w'abantu kiki eyalikoze okubaba nti akola gwekyolowooza nti omubaka kyalikoze yali asooka n'asitikako ng'ababaka banne kubanga kampeyini zaggwa yandibadde asooka neyeewummuzaamu ng'ababaka banne baawummulamu si kyakugendeyo omuntu osigala okolera si buli kintu tukikolera mu kamera tukola ebintu binyini tubikolera mu kamera naye ye omulaba era ali arrogant nnyo ali awo just like abadde ne title endala ya Mr. Update aba ino sigala mu bantu ng'abawa update sikiganyira sinakigaana update kisinzira ogireesa otya era ogireeta otya era mu kiseera ki mu time ki ekyo bw'okijjako Segirinya ku bintu bye yali akoze ate ng'amanyi obuzibu nti yasoma empapula ya Banzibe yali asirikako tunakikakasa bulungi tukyakyogerera kyeraga body language ebeera yeeyogerera era n'omuntu obeera omulaba nti ddala omuntu ono era nze Segirinya namugulidde konteyina ya lumonde namugulidde konteyina obukonteyina muno butono bumanyi namugulidde ka uniform empale ekinu ne saati kasomero okusinzira ku kapasite gyali kalina okudda mu class gye banamu oba P3 oba P6 nemugulira seeti ey'essomero nemugulira ne baaga nemugulira engatto eza black n'eddagala ly'engatto njagala Segirinya adde ku ssomero Segirinya go back to school tewasoma please mu mbeera yakumwagaliza nnyo nti omwagaliza nnyo kiki okikoze mu mbeera ki nkikoze mu mbeera ennungi olw'ensonga Segirinya akyalina emyaka 5 emyaka gino ate gigenda kubeera 7 weginaggwerako Segirinya asobola okuddawo neyesimbawo n'akolera abantu okusinga okufiirirwa ddala saagala ggwe mu maanyi nga mukirasa agenda kudda mu yawansi engeri gyali mukulu kijja kusinziira bwe yakoma ajja kwogera ye amazima bwe yakoma wajja okutandika naye nze kyensobodde omuwa mu kubagiza uniform ne mugulira baaga y'essomero ne mugulira konteyina y'emmere nja muteerangamu emimonde nja musasula wali webayita waliwo wafumba emimonde ew'omukazi oli gwe bayita maaso ajja kujjangawo mumonde buli lunaku nja kugusasula ng'asula mu konteyina ne baaga muyambyeko mubulako mugwidde ne seeti naye sopena asongole penso mugwidde sopena omuntu ono ajja bba wa peni bireke ebyo mugwidde sopena agenda asongole penso adde ku ssomero Segirinya go back to school neze nyina okukkiriza nti alina ebipapula talina bipapula kubanga n'amanya oba alina oba talina enneeyisa esi ya bubaka eya Segirinya ekyokubiri alina ebipapula atabula bagamba nti anazina takumba Segirinya bamusabye empapula yagenze ku street kwekalakasa yagenze kwekalakasa kubuzaabuza bantu kubajja ku mulama gwa mpapula bagambe leeta empapula bring your paper lwaki ogenda ku street kweka no my brother anazina takumba bagambe twagala mpapula wawabiddwa mu kooti kyabadde as simple as that leeta empapula simple mu kibiina gyava waliyo kye bayita national concern kati ye kyabaddewo ekyo nga kyekikulu babaka bameka obulabe bakikola anti ono ye yafaayo kyalina byakola kyovola yafuuka kitengejja aninga amazzi ganaba mu ngalo ku mikolo Segirinya yetaaga kutuuza kubulira in fact yetaaga kulaba musawo wa bwongo yetaaga kutwala mu counseling oba mu lyabwe eyo alina something wrong gwoba omulaba gwolaba yennyini mubaka gwe nali yagadde nze mubaka alina something wrong
okusinza ku neeyisa ye ebikolwa bye enjogera ye omubaka agenda mpale tosobola kudisikasinga ku mmotoka that is one bakusaba empapula ogenze kwekalakasa olinye mu nnyanya z'abakazi olinye mu biriŋŋanya w'abakazi abantu ku situti babakwate abatambuza obutunda buyiike abalamu abalala wano nga bafe batambuza mmere kati oyo alumirirwa ensi nze kintu kibamugamba ekitono kyakweta empapula anisose kuweta empapula nadda ku street nesinga akere enkyana azireeta fulufiga sikisuubira kikizibu kuba ne gye yakopera bagenzeeyo oba gye yakopera bagenzeeyo ako kaweddemu nze Buganda Segirinya adde ku ssomero myaka 5 myangu jijja mwangwira kyakola abeere mukakamu abeere muwulize oba anaabeera bana bakirininga manji babeta batya waliwo baprefect baki sanitary prefect ab'ebuyonjo ku ssomero oba bakwasa empisa oba abanaabeera bakikuba nekyediboyi takisobola yaliko ediboyi mu siniya y'omukaaga naye omwana wamulabye ekifaananyi anti siniya y'omukaaga wa tolaba ekifaananyi kya Segirinya ali mu ewa ku pimbas wati bagenzeeyo nga teyakola 6 nalabye abaana ababadde bamuliranye mu kirasi nga bonna bakulu balaga nti basiniya ya mukaaga bakazi bakulu anti kati anti bagenze ku pimbas ne bagamba ffe tetumulabanga kuwano mu siniya 6 ne records ne ziraga oba bagenza wasembayo ku UNEB kati ogenda tugamba kyera yagenda kuzijjawa kale tuganya oba yagenda n'asome ku bajje emikalabanda baya bajja biki naye tebigatta senior 6 yasoma mawulire tegakola senior 6 yayagala nnyo ssente yayagala nnyo ssente nga tennetuusa kati ye problem gye yafuna okwagala ssente si kubi naye yazaagala mu kiseera ekitali kituufu yanisose kusoma kati agenda akola ekintu kimu adde ku ssomero nze mwagaliza osanga Segirinya anisobodde okukolera abantu naye bw'anaddayo okusoma ajja kutegeera enneeyisa y'omubaka weyina okubeera kubanga abadde amanyi okwogera n'abantu baffe problem yabwe si luzungu ng'abantu ba constituency problem eri mu parliament nti bwe baagala ogenda kubiteesa kati anabiteesa mu lulimi ki tufuna okusomozebwa kw'amaanyi tulina ababaka ababeera mu parliament nga okuva lwetandika paka lwemaliriza ne batanddamu okulonda nga teyayogerayo kigambo n'eki gye bali bayitirivu va mu bulumi bw'endowooza z'abantu oli muntu mulamu otegeera bulungi weesigame ku kufumintirizaako n'endowooza yo ekuleseewa era oyimiriddewa mbaganyo baganda bange subscribe tubagambyeko be baasiba babate ekikwati kya ggwanga be baasiba okubata bajja kubata amateeka gakola ensi erina security bwete bwetambula ate n'abakyakola ebikolo bajja kubakwata era bakyakwatira ddala era naye nze kyembakubiza kiri kimu mulekerawo okukwata muntu nabbi akasimu olumukwata oba akubye munne ennyondo eyanyaze nti obakutte wanuupu bannaye abantu bonna babakwata newa NRM wefudise wa DP owaki bonna babavunaana naye President Museveni alina bakubye mu mbuga babadde baki oba babadde bamwandikako mbu yagaana okwekuba mbu yeegema dda COVID nkitegeeza ki tewali ali waggulu w'amateeka omuntu akoze omusango olumukwata nti bakutte abantu bannuupu buli muntu anakola ensobi amateeka weegali ensi erina security eri safe bwete bweri ensi erina democracy bweri bwemunatambula mu mistakes nga muganya okufumintiriza nga muganya okukola bajja kubakwata mulekerawo nyakula obusimu bw'abantu mulekerawo okuyingira mu mbaga abantu nga mubba abantu mulekerawo okwesigama ku menyi bw'amateeka onyiza nnyo okutemukazi omutemyeko omutwe bwe banakukwatako nti wanupuma baba musibye no bana esiwe kiri n'olwekyo baganda baffe abali makomera tetubagaliza kuba makomera tubasabira emisango giteebwe bazuule ensonga entuufu eyakola omusobi bamuvunaane tumanye ekisanya kyagenda okusavinga eyatta abantu katonda amusalire kubanga kyetwebaza ku President Museveni tazimbye kalabba Museveni tazimbye makomera Museveni obukulembeze bwa Museveni abantu bandisinze okwenyumirizaamu Museveni si mutemu Museveni ekisookera ddala njagala otegeeza bana Uganda President Museveni ayina ebintu bino babitana bimwawula ku lukalu lw'abakulembeze bonna ku lukalu lw'ensi yonna Museveni ekisookera ddala atya Katonda that is one kyeva mulaba family yonna ya Katonda mama je nti mumulaba abaana bakola makyaki bandi badde bakola ebintu ebirala bandi badde bazimba zikirabu bandi badde bazimba ebintu ebirala nnyo ne bazimba makyaki Museveni atya Katonda Museveni muzadde President Museveni muzadde ye muntu gwotukako nga muvuma n'omukunkuma n'agamba ekyana kyange nkusonyiye mukama akulokole lekera ovuma abantu tovuma abantu okuvuma kibi muze yasonyiwa
kyenkugamba nti Museveni tazimbe makomera Museveni talina bulabba abantu banyu wano singa bani badde ku bulabba nze bajja ne bookya edduuka lyange mwabala mu kamera baakuba emmotoka yange ne bagiyiwa mwabala kubanga eriko ekipande kya yero ne bagikuba ne bagiyiwa babadde batematema abantu nga mbalaba abantu ba NRM mwabirabako munyini ku butambi ng'ensimu gyaba onasanga emmotoka eriko ekipande kya Museveni n'agikuba kati mwagala amateeka gabeerewo gatya teri nsi talina mateeka ensi talina mateeka tasobola kubeerawo n'obukulembeze bwe munalonda bumwagala bulina okuba n'amateeka ate abaganda bagera olugalo nti gwolabyeko ye mwana osanyukangiranga nnyo ekintu kyolina okusinga kyolowooza obulowooza abantu bangi mutijja temumanyi bukulembeze bunaddako obulibeera kuba Museveni ajja kooweera agende eno ensi esinga Museveni obunene eno ensi esinga Bobi Wine obunene enagambye nti ensi esinga abantu obunene naye olowooza nti muzeyiye omuyita jjinja nti lusozi lwa terulivaawo ajja kuvaawo naye nga tannavaawo lowooza nnyo fumintiriza omuntu atagagawadde ku mumbi gwa Museveni toligagawala lwa nsonga ki tina Yesu Kristo bwe yali atambula Yesu Kristo yaweereza emyaka 33 Yesu Kristo yamala ku nsi emyaka 33 naye obuweereza ye bwali bwa myaka 3 nakatukyayogera ku Yesu Kristo Yesu yasisinkana abasirusiru bangi abagezigezi bamwegattako n'abategeera bamutegeera neera abasirusiru yalekawo tiyabamalaawo ku mulembe gwa Amini kwaliko abaavu n'abagagga era abaavu baasigalako ku mulembe gw'Obote kubaddeko abaavu n'abagagga ku mulembe gwa Museveni kuliko abagagga bangi nnyo era Pulezidenti Museveni obuzibu bwasinza okusinkana kwe kubanga abantu bakulembera bonna bagagga Museveni obuzibu bwayina kwe kubanga abantu bagagga lujjoba n'emmotoka 5 gwe omuvubuka omuto mu jjalo mukazi wa fulumira mweno gwe fulumira mweno agenda ogulanyanya mukozi wo etwala abaana ku ssomero omukozi wo agenda ogulanyanya nakasero mu mmotoka ye Museveni bwe buzibu bwafunye bulwokulanga n'okola n'omwana n'agaggawala business gy'olimu naye alaba ng'asobola ogikola kati muzeeyi ali mu ntebe naye abagala okubeera abapulezidenti bangi olw'ensonga bagagga tokyalina kyobagala balina ssente n'olwekyo Museveni obuzibu bwasinza okufuna ekyamwebaze Katonda Museveni singa teyabagema Museveni obuzibu era obulala ekyakola ensobi gye yakola kwe kubagema ne mutafa mpozi kye mumulanga gavuukamu omufuusa kizibu kwa Museveni ojja kwogera ku Museveni tojja mmalaka nedda si butamala bwa buzibu bwa Museveni fwe twawuliranga ensi eno mbu basi yalinga emu nga weekuleka nti egenze kanna buli mungo oyinda wiiki ejja kabandole amalwaliro tegaaliwo lwaliwo university mmeka kati university ziri mmeka namwe musaasire gavumenti abaana basoma tulina university mmeka musomi buli mwaka batikira abaana bameka batikiranga abaana bameka gavumenti mwagale bawe emirimu ewaneerekaani sekita zibaddewo bamini baafuganye eggwanga kati na parliament wadde bambasada baali babatta Museveni okuva ku chairman ero si wano amulonze n'owabavubuka Museveni mu mubanja kiki atakoze